Banga mu Uganda nti minisita nti ani statistically mu Uganda gwomu kubasinga okulabibwa nze nsinga ku TV radio why ne ku social media the way you package your information yes bayisubira yekipya naye bo kye bakola ekibi kulowooza nti ojja kukubirya kusimula guddeyo okukola kino nabagamba nti propaganda ensi kwefugirwa naye propaganda si bulimba. Propaganda is a packaging of a fact to suit a certain target. Gosoko obuoze nti eyo wukuleini nene kwenkanawa lasa je kubi omwaka mulamba ne mubanga mukyasubula n'okubeerawo established government tebano bagenzeyo na bano bagenzeyo kitegeeza much of what you hear about the Russian Ukraine is false. Oyina okutegeera propaganda bw'omupakinga nti nze mbakubye ku muhoozi nabategeera strategy yaabwe baginkolako nemuba mukubye buli omulaba nga zimawulire nakanga baba bamukubye ye strategy ye yakujoga kuteeka mu lugosi ya malisi otutte 5 billion ompanisheko omulala bwaggulu Museveni ankanyisa kujirikati kwa basula zikaloli nembwa ngani agende nga mwana wani akugenderayo. How long will it take me to get 5 billion gwezo tutte onomalo muti bamuwadde sente mpitola tutinganire mu meeting nabategeera nti okubakuba kubajja mu bujozi daye wamwe okubebiraka mu mpale nenga tubakunidde tubakufudde kidoli kukomyawo. I have stood up for 10 years. Myaka 10. Nabategeera nti muhoozi malayiningi yaabwe basooka malayiningi liwaka like a python tweet neyekweka bwati omwana ayina omutima omubi oyo bwomulaba bwati mawulire nga agizati nigalubindize musajja alivere dangerous bakubye muhoozi olaba bamugaa nti yabadde akutte Sheba nemukuba munnamu nemukwata nejogolye nga aguze bannakenya bakube muhoozi bamufuula international community ne Museveni nakafuna kato namulyewo. So these people are dangerous. As we stand now, muhoozi yabakubye. Politics is perception. Kati n'abali abaabwe asikadde bwomu ngenda bakubira akatambi yakabaddemu ne kalugire ayabukanyinga bakigwo jeno Muhoozi yabadde ne speaker ono asikadde bwomu nejjogo lyembu muhoozi is a slogan. It's not an ideology. You have been talking about ideology for 40 years. Where is ideology? Oh, personal concept. Not your jogging, you know, not jogging, and then a mutegira. What to Muntu Bani Bamuta, Katasola Kuimirao. Wanga Waimiro Bazania, Kobo Nava, Kotakabani took Bautam. Kakati, at your Kuimirao, Atatia Prokise. Which means Muhoza and upper hand. Kadimuhozi and his father are two frontrunners. They can even sit in their sitting room and they say, who gives away to another? 3 years ahead. On a big one, you a jam maulide. Family on Yamutade. Omaya Soka Nafuna, family goon, more family Gayanam. I from Boyant, now you're going to be a magazine. You have rated expired courses. I'm miss me, is it? No, Nasoma futuristic studies. There's it. No, okuja ko sente hazi billions azijeno nakwezi yali yayogera jazijja nti one of the means azijja mu basuubuzi baba waneze mu billion ya 3 Museveni natakwatibwa nsonyi nze yamukola emyaka 14 yansasula mu nagisi mukodomi we amuwa 32 billion parliament yazemu ati waliwo classify nga onkomyawo mu meeting gwe ntagitinganiramu wenza kunkomyawo nti ompa omulimu ngompa gwaki kati mmanya nti gwe toliddayo mu government Museveni yansala ekyo nakikirita nasanga mbwanga ngende lwakitula. That's why I'm contented. Si tewali lunaku na lumu lwendidda mu government ya Museveni mpaka nga General Muhoozi akutta obuyinza omulenzi ajoze family yange aba abakolera 15 years Museveni yangobanga mubbi wankoko nakanyuka kikaloli kujirikiti embwa nakikanyuka kujirikiti. So nze mbamanyi how to deal with these people. That's how I have survived. Mane dango lijangu nkubinyondo mutwe bateekako kosa ekyankwanzi mbungende nga bakitaddewo ku Christmas
ngenda nga nje sibye mpite tulike musudikireko muyole tugende singa otalwekola entulabira mu ggulu kati jogo n'alivaamu. So for me, I know how to deal with these people. Mu political science batuga systems analysis. You study the system. Museveni simusasuzi. Museveni ye ayagala mercenarism. Naye amukoledde gwe mbulya yamukoledde ayina. Agula bagule. Yo mercenary azikiza luyiira. Kati fa bamuyingiramu nga tulowooza ntugenze kola a honest person. Tumuvuddemu bwe tuti. Ewange endaga yoki. Kiki kiri ewange kya Museveni. Nga nemange tasobola yadde akadagala gwe bakuba olwa Museveni. So for me nze ntuluye ekintu kyobalaba nze empangula nnyo entalo. Some people think that I'm a hot-tempered man. Kakati naye ate nze mbala General Mozi yafunye eki mu kya speaker. Politics is perception. Speaker abadde mukwano gwa Lwabooko. Yes. Speaker abaddeko. Yes. Parliament yonna nga ya Lwabooko. Yagezaako noga nti gye bajja okuyisiza ki. Speaker yakyusiza side. Yes. Why? You cannot fight. Politics is like swimming. You cannot swim towards the storm. Omuntu yenna akirabye nti ono talina gy'alaga. Ensi yamutamwa nnyo. Ajoze buli muntu. Era future ye wano eri ku Ssezaala we na Nazaala we. Ajoze bakadaga n'ajooga baani n'ajooga buli muntu n'anywa ku bantu n'abanyalako n'efula ow'ekitabo n'adda mu mawulire n'akola bw'ati. Abantu bamukyawo. Kakati politics buli gundi gy'anaalaga yonna. Buli muhozi gy'anaalaga. Abantu nga bajja. Speaker yakyusiza bukyusa ludda. Yes, he was surprised. Naye tabaddemu naye Prime Minister teyazze. Let me tell you. Who negotiated the deal between the Speaker ne gundi? Nani? Ne Zaake. Zaake baneemwogere. I have the recording. Omaye MP Zaake taddanga muwadde. Kugambye I have the recording. Tewali kiri wano kyesimanyi. So, kakati buli omu ategedde nti kiwaniki kiri luddawa. Buli omu yeesiba kujja n'emuka amaze otegeera. The MPs tebalina mirimu mirala gya kukola. The money is in politics, which means nabo baagala bakwate akabanja before. Buli omu yeesiba kujja n'omuwozi. Kwe tewabulira waliwo recording gye nafuna nga beebuuza why people are running away from us. We invested in Kagabo kagobere naawe. Kagabo yagenda ew'omuntu omu. Kagabo mubuuzi yagenda ew'omuntu omu n'amugamba nti wamma ku muhozi noono mpagira ndamuga why don't you support your younger man. Kagabo went to join MK because of instructions. Ono mbayira w'omubiri bamuteekamu ssente ne bamuwa n'omulimu mu yiso. Kazibwe abantu ne bagamba nti Kazibwe akyakubuuza nga nze mumanyi yagenda ddawo oyo omulenzi. Kasita nkukyenga bwenti ng'ogezeyo n'enkulaba ku byuma oyo siryogera naye ku nsi mu kabbuli ne mu ggulu. Wabula ajja kuteegula abonyabonya ajja kujjala mu kagaali k'abalema. Bwe bigenga abonyabonyeza nnyo famire yaffe. Alowooza nti waliwo bono nendigenda nanyamu kuba tawangulwanga kukulu n'agenda kuwangula. Kakati kikutegeeza nti muhoozi is rising. Ne bwagenda e Masaka bagwayo. Ne bw'anaagenda e Mbala bagwayo. Ne bw'anaagenda Ludda bagwayo. Ono ye tasobola kujjayo mutwe. The only solution gy'ayina is to crop up a candidate. Ate mu politics buli cropping up candidate akwefuukira. Kati ye yawedde mu kizungu. Kati ali ku effort emu. Museveni should continue. Isawa muhozi should come 2031. Gw'omulagira. Ayagala president asigale ng'afuga. Kati ejjogo yasigale ng'amufugiramu. Akirinzinze ejjogo likirinzinze kantu kamu. What if Museveni Muhozi refuses? Do you think there's a time when a wedding cannot be stopped? Embaga teyimirira. There will be a time nga Museveni ekyasobola kuyimirira. Museveni is behind his son. Kyobalaba yasooka n'akubisa Tango Odoi. N'akubisa Tadongo. N'abakubisa ng'abalimbye n'ekigongo yali amulimbiddemu. Wamma oli muto. Tango Odoi yasirika. Kalwebamba ng'ako kajjo keekawulo. Bonga balowooza nti the boy is rebelling against his father. President Museveni already yali mabega ga mutabani we. Nga Batango Odoi bo tebamanyi. Kankubuulize. Omuhoozi. Avenger. Ate Museveni amufaakaani. I asked Tisali, we were there. If it is a sin that Museveni cannot control his son, can he control the country? It backfires on him.
Oza genocide. Namugamba sali temukyogera nako ekyo. Nti was as rebelled against his father. Kyakitegeeza kati president gwanga. Abakyayina mugaso ki? If your children rebel against you. Nga you are alive. Kituufu. Tekisoboka temukyogera na kukyogera. Whoever says was as rebelled against his father is undermining Museveni. Ninko ne jokoli ono mukyonsinga yabirimu ne jokoli naleeta kalwe bamba naleeta bakigongo naleeta bani nga bali ku force woods nga bali ku bulimba. Museveni cannot fight with his son. President Museveni tasobola kulwana mutabani. Amuli mabega. Museveni is a tough man. Museveni is a tough man. Waliwo abakumbuza olwaleero nosanga mutabani wo nga musezi mukube essasi. Tewali question. Oba ino nyo family yaffe ndimuvamu abasezi ba nkukubirawo essasi. Kakati Museveni is a tough man. Very tough. Museveni detects enemies from afar. If Muhoozi was rebellious, tamujano namutwala mu Somalia. Wa. Singa General Muhoozi ali rebellious yani musidise Congo ba Somalia. Museveni humiliated Sale. Kuba mekamanda. Namuganti atamidde omwenyi. Namugoba yakola lisafu y'abantu nga batano. Nagende bweru n'atambula n'akomawo. Nimuga your excellency. People are panicking, they are withdrawing money from their bank accounts from banks. Why? Because of the reshuffle you made. People are panicking, the first reshuffle. Museveni yagamba. Why? What if they don't go? Museveni yagamba, if they don't go, they will go 15 feet deep. Nti Museveni omuzanyisa. President Museveni yagoba genocide kuba mekamanda. Nti anywa omwenge. Bwe twagende wa genocide yatugamba yali tayalingira ku myaka 46. Did you see Kaboyo? Ayita muka Museveni senga nga yitisa mufaliso ogwe. Nogwe batwala Ruzira. Nga agende Ruzira ono minisita w'eruwe. Ayita facility sengawe. Bamuteekayo mukomera. People saw her carrying her mattress to Ruzira on allegation of corruption. What about Kotesa? Honorable Sam Kotesa. Kotesa was accused with Bukenya. Yali vice wa Bukenya. Kusente za Chogam. Kotesa was arraigned before court. Honorable Sam Kotesa bamuteeka mu court. It was court that interpreted nti the IGG's office is not for sort of a person, is not fully constituted. Museveni yasasule nagisi yange erinnya balindeetedde wano bamuyita Alice Kaboyo. Nze munnange Museveni bwe yansasula mu nagisi kalensi nanoonya wenjivunjisa nebula enagisi kalensi neŋŋenda n'enagisi yange nga bwe nava nayo ewaffe era akaayi mukolera emyaka 15 sebo naddayo n'enagisi yange mu mpale nogenda n'enagisi era nsiima nnyo nze Museveni yansasula mu nagisi kalensi naye sinza munyega sisobola nzino genda na nagisi n'enjinonya bonna mu forex biro bwenkompa nti nagisi yambula gye bagikyusa nagisi kalensi ndinayo omuhanda we yamumpale nava naye era akayera era sobe nagisi yange ntambula naye era nafuluma nayo seetawo se nagisi yange ntambula nayo gwe mu state house wava na nagisi kalensi naye naginoonya wonna okugivunjisa yange nze navana na nagisi ekintu ekyo kibaluma obaga nti bani abantu kituufu nnyo communication naye ekyo tebaniramu ekintu ekyo I was explaining this morning mubani abantu nembaga nti ate ani ali omu oli omu wali okuva nti n'abanyalako n'abajooga naye sezala bwe tanyega nga akuniyako sebo akufuluma okusitamako akuniyako sebo tanyegebwa kakati kankubuulire I was talking this morning nembaga nti mu Uganda you are lacking statesmen. All the statement you have with the bank parliamentarians shouldn't talk. Cannot listen to the speaker of parliament is part of the problem. I cannot talk kuwegandula no wekirevu ki. They looked at short-term benefits. Assemble a team of the Rugundas. Waliwo no gundi Dr. Ani yali mu minister ya finance
Omitani, so is one of the wound. Your professor said she wound, but said Yamukiga. Get Kadaka can work also. What the Bamanium? Bamanium, about the speaker. No full minister. Your Bamanium. I tell you, don't want to Deputy Prime Minister. And then in Kodi. Ruth Nankabirwa 5 billion to tackle Kadaka Pianako. I have the recording. Zenjo Ngabawa Ngapude Bobo Tambia Waba Jakubukabutus. Honorable Nankabirwa 1 billion tan. Yes, Batu. Akube Honorable Kadaga. Bayanako. Billion tan. 5 billion. Bobo Tambia Weboli, or the Nankabirwa Naduka. The Nankabirwa Vanga Duka Taitangi was so. Bagwas. I was proposing a team of prominent Ugandans who can talk at World Bank. We have a situation in Uganda, we have younger democracy. Ababaka Parliament by Amman. Goyagara Uganda to send World Bank. President Yagabata. A political authority. A reader cannot back down, but he knows. The effect. If the person, if World Bank is contributing with you 40% of the economy, never going to Bobo in Ambaga, Umutunako Subiz into your 40% Nataku. What would the bank? What would the bank I am in your 40% of the budget? The budget is supported by World Bank. Yes. Kakati weta go kuva muchi mutu extremes. Not a son of the political authority. Do we go to for reality? Mose, Uganda is all over the bank. And other they will go Mzembamani Bakola, Naga National International Relations. They are going to target even your petroleum industry. They will, because this is a human right. Bajakuga and Yaga Mofuta Gamwe. Whatever diamond, Mufulashi, blooded diamond. Budishimuni Moyes Amazamuri consent, but it's a Murida consent. Namin Zamulema. That's what just sit at Jetiga. Mujo, you need Malala. Mujo, to send Abazum. No, listening Combina. No, I got him. Just Baba never Abamwa sent Abamwa Tucket of Bamze. Yeah, no, feel of which. But whatever centers out is over Silam, is over Silam Zamu. Boche Bagamba, which more countries are just Boche Bagati, Bagana Kurizabisiaga. Kushi, and Yabi Bagambi, Beta Kulabuka. Never can tell you, take a reality of an Abawan Zabasoko. Live Kerino. Who has told you to practice Bishia? Who? Nobody. Nobody. Ngayagala government to finance abarabijina abawule batachasobola. World Bank atena gamba ku Uganda ewagire bisiyaga. Mwali was there concern from World Bank before you pass this stupid deal? Abaka ba parliament banabe nale mu America kitwala amazi nali etika ku billion yemu. So you talk to World Bank. We talk to them and you tell them we had dictatorships for a long time, Idi Amin and what? Ugandans are now feeling their democracy. The country is polarized, but many times, after passing this law is a reality now. But we can amend the same sections of the law. Papa kugambi omanyi bagendewa papa bamula genti mukatuli kinyo tulina kyo jayo nga hama yagambye okufoolinga Museveni yagoba ngova wa papa Katonda tata azimba musajja azimba muzikiti Katonda n'abazimba chacha abatta ndigende wa papa ndabe nti ndi mukatuli kinyo Prime Minister aliye wa papa Nabbanja kyali je wa papa kyali kimu papa yamugamba mujjemu etteeka ly'okutta mu teeka ly'ebisiyaga tujjemu empolizo gundi ani agenda okujja nga okutta nga koti zammwe zonna zinuka ziwunya ekivundu. Everybody will be a gay. Buli muzungu agenda kufuuka musiyazi mubasibe poliisi eriye sente ekitegeeza muyina kuli reviewing. We amend the law. I was telling somebody this morning nti abazungu bepanka ku pre-exit nti bungereza everuddawa mu European Union. Naye ba Prime Minister bameka bagenda banji ng'abantu bamaze kibateekamu b'abantu ba bulijjo babagamba nti abantu abava mu Eastern Europe bonna bagukirawa Bungereza abakuba ekyeyo babuuze nga kati abantu bakyakolera £5 per hour bazze ku 2 kubana bali bazungu bannaabwe baavu. Britain is very receptive. Oluzungu lwangu okuyiga ne bakibateekamu tuveewa mu European Union. Kyatwala abantu bameka
bakkiriza ne bagamba mukibawe bwe kiri balema tuliddayo naye abantu kimaze okukola ki kubayingira kakati ono oweganduula ensi emutegedde n'obwekirevu kye ensi emutegedde n'abantu bategedde obujiji bwe tubaddeko owekirevu kye tajja kudda mukulu yagenda wa Museveni najjayo sente zinoonya akaluka obusiraamu yagenda oba yagula ezigula gomesi ya mukazi we yagenda okwewolera ewantu kakati let us settle down talk to the World Bank fortunately bano etteeka lya okusokola mu nnyama baliisa weriri organic bill but it's not extreme, it's not progressive. When you do,